to the Minibuzz. This is the Minibuzz. Welcome to the Minibuzz. There is a Minibuzz special on the Uganda Cranes. And first, njagala mbabuuze biki bye musuubira mupiira gw'enkya. Yesebo tusuubira kugoba kukka tujja bagoba babule n'ekkuba eribazzeewo. Yesebo sebo mupiira ogwo si wansi wa 3-0 ogwolooza tugenda kuba 3-0 3-0 tukisibeko 3-0 Yesebo nange bwento 3-0 okay nze nso butagamba nti batujja kwa bwezi naye kyemmanyi tugenda kuwangula ate nga tuwangulira waggulu nnyo. Actually n'emikwano gyange mina Kenya engule gye nabadde mukubira amasimu tukola mu kampuni emu ngambagamba nti bwe mujja mugenda kulaba era bwe bajja nabafunidde ne tiketi bagambye tufunire tiketi nenzifuna bagenda kulaba nga tubakuba donda abakyala bano mulaba mugenda kwampiira. Yes, we are going to watch that. You're going to watch the game? Yes. I'm just wishing the very best to our team, and I pray that we just, I don't know, win excessively, exceedingly. Tugenda kuba abantu. Tugenda kuba. Naye njagala tusooke tubabuuze ebibuuzo ebibadde bisinga okutukwata okutusiiwa ekyokutunda tiketi. Omwami oyo atunda bintu bya mupiira. Lwaki mutusedde nnyo ebintu ebyo? Okusinziira eri gye tusuubula ebintu bino baabirinyisiza nnyo bbeeyi okiraba naye naffe tugenda obisuubula eri tubisuubula ku bbeeyi ya waggulu nnyo naye naffe tuba tulina okukola ki okutunda nga tufunako ssente tetujja kubaguza ku ssente tusuubudde eri. Naye mbadde ndowooza ekintu okitunda ku bbeeyi entono abantu bangi bagula naye mwe muwongeza n'amasaati. Olaba ate ekiro saawa eno amasanyu abantu ge balimu naffe ge tulimu omuntu alina okugula ekintu olw'okusinziira ekintu ekigenda okubeerayo enkya okiraba. Abantu balina ssente bangi ate ekintu kyoyagala kikola ki kikuseeza. You either go and see the match, you go and see the match. Buy and go and see the match, and this is their season. You know, you can't refuse somebody to sell highly when he's at the peak. Yes. Yeah. If you want, you buy. If you don't want, you buy. There's no option. N'abatagala gula nabo bagula. Buwagizi bwokka bwe twagala. Wafunye tiketi. Waguza otya tiketi wagigula ddi? Yange waliwo omuvuka gwe natumye yagingulidde. Ku black market oba za bulijjo entuufu? Entuufu ndowooza kyendowooza. Ey'ebiri nagiguze ku 3.5 naye nensasula nga ndina musanyufu. Nze yange yabadde 2.5 ekitegeeza nasudde mu 5,000. Tugenda komawo twogere ku bintu ebirala ebiri mu mupiira gwe Uganda. What do we think the government is supporting sports more and more and more? Kubanga tulabye wano amawulire gagamba we are set naye twagala kumanya we really set oba government ezekating ebintu bitabuse kiki abantu mu taxi eno bagenda tugamba. Ate twalabye ono speaker, is it speaker nga ali ne ba Uganda Cranes akasoko balabako kati kirabika yakabalaba kuba tugenda kuba Kenya. But I want us to first watch Edgar Watson, who is a former player and is now the chief executive officer of FUFA. He's going to tell us more about the match. It has taken Uganda over 30 years to qualify in the finals of the Africa Cup of Nations, and as far as I know, at least we've been earning a result wherever we are playing at home. So I believe we still have a chance since we are playing at home. Tusaba nga abazanyi babeere nga bajja bangi bannayuganda okujja okulaba omupiira tubeere nga tufuna obuwanguzi mu mupiira gwaffe ogusembayo. As a former player, I know everyone would be excited about everything. We as administrators have done everything that needs to be done. We've done everything. We've involved God. We've prayed. The rest will be left to the pitch. At this point in time, we cannot even start praying for a draw. It's in our own hands. We just need to win the game, and then we are through to Gabon and Equatorial Guinea next year. I know there is a time when we reached and
You know, you couldn't even fill in Nambole, have even half of it of people who had paid, even with big games. But today, it shows that the popularity and the demand for the game is increasing. At least I know the tickets have been sold outside the stadium, which is a good measure so that the crowd is controlled. We don't expect to sell tickets at the stadium, and we know if the demand is high and the stadium is a bit little, maybe it's an opportunity for the government to help us and build a bigger stadium. Mulabye akaklipa ako kabadde kagwa tetulaba Prime Minister waffe Amama Mbabazi yagambye agenda kubawa $1 milioni nga 28 mwe kibayisa kityanga mulaba n'ababyabufuzi kati benyigira mu mizannyo. Like at this level, we have gone to that height that each and every politician, including the speaker, is visiting the national team for the first time. But so, like development of football involves so many things. We can't say government alone would do it. So many people have participated. The FUFA is working very hard. The talent itself is there. The population at large also has a lot to do to develop football. But in total, I would appreciate each and every Ugandans. Nyambo, do you think that government has supports sports in this country? Because on several occasions, even FUFA has reached 2 days to go to play during this qualifier thing. Ngate wali sent as a ticket. I think the government has first apologized to the team and as Ugandan. Before they pretend that everything is okay, they have to tell us why they have not been able to come and support us and why they are coming now. So we need an apology from the government, yes, before they start coming up when people have really done something good and they want to take over. Chirungi government yokuvayo nejjaka kati kuchita kyaka kati nayo baluwawo nnyo okujja mu kintu kubanga ekintu kimaze okubuguumirira ate bagiramu singa bavaayo mabegeri ne bajjayo ng'obudde bukyali abaana baffe ne bafuna confidence ne bamanya nti gavumenti eri naffe era buli kimu kye babeera bakola babeera bamanyi nti ki tuli wamu naye kati omuntu okuvaayo kakati mujjukira waliwo omupiira gwe baatukuba wano nga bagumiriza abazanyi bagambye bamugoba tugenda kuba miliyoni 5 simanyi biki in the end abaana babazanyiranga ku tension ne batukuba sikujjukira bulungi naye nga okuvaayo kakati n'osuubiza ssente nnyingi oluusi ziyinza obutakola omwana ajja kuba ku tension ajja kubanga ayagala okufuna ssente ezo naye ng'oluusi tajja kukola kisaanidde. Nze mbadde ndowooza ku lwange nti eno si time to blame who has done much, who has not done anything. Ne bwe tunagala gavumenti ekoze nnyo oba tekoze, it has delivered what it has. Abazanyi buli omu alina okublamingibwa. Gavumenti blamingibwa naffe abazanyi tubadde tuteekamu enough effort. Even the supporters, we only buy the uniforms when the match is about to come. Why didn't you buy that thing a long time ago? Right. Okay? So there is everybody to be blamed. Baagala bagambe nti bakoze nnyo naye nga ate singa baali bakiteekamu dda ssente abaana ba Uganda Cranes singa bali wala. Njagala kutunuulire essaawa zetugenda okuyingira mu kisaawe. Omwami omu yaŋŋambye mbu ye ssaawa 12 kitundu agenda kuba wali. Lwaki oyagala keerayo ku makya? Abantu bajja kubeera bangi nga neeri muno yabakoze ki wajjudde kubanga Abannakenya nkimanyi nabo baki bangi banaba baagala okukola ki okuyingira ate nsuubira be bagenda n'okusookayo mu kisaawe. Uganda wegenda mu African Cup of Nations after 34 years. Bannange muzeeyo ba waliwo ennaku ezo, waliwo ennaku ezo twazannye ogwo omupiira mu 70s. Kyali kitya mu nnaku ezo? Abantu baayagala nnyo ttiimu yaffe gye yagenda ne batandika okwagala abazannyi abaagenda era tubadde mu nnaku y'amaanyi okuba nti Uganda it has not gone kutegenzeeko neera eri ng'abantu gye baali naye ng'okulaba ettiimu yaffe kati ekola esemberedde okugenda eri bali gye baali. Wali myaka emeka muogwo wetwazanya? Sijjukira bulungi naye nali musambi nange wa mupiira nasambira mu Maroons era negenda ko Nakivubawo kokinga nembuwagira kakinsanyusiza nnyo okulaba nti ate abaana baffe nabo bakomyewo. Bangamba the first time the Ugandan team yagenda Europe okuzanya omupiira tebalina nangatto.
Kati bazirina, so we are supporting them very much. Kati, of course, buno bukode tulina bugaba tugabira bana Kenya. Mulowooza tactic chena tusingisa omupiira guno kubanga bana. What is our strength? Do you think what do you think the game plan for the coach is? Abazanyi baffe balina okubeera bakakkamu. Kubanga okay, ekintu kino tusinga twagira ki twakimaliriza nga tuli Angola. Yes. Naye akati wano tuli kufana kuwona. Abazanyi baffe balina okubeera bakakkamu, babeere ne confidence with now the professionals we are having, boosting up the team. They should play as a team. Omupiira tujja guwangula. Our flag represents something. Because you look at black, yellow, red. The yellow is sun. The red is blood. We are going to beat. We are going to use everything we have. Black will cause darkness in your world. Kenya tutapiga wewe. Wonderful. What we need is composure. First thing is to make sure our defense is as tight as anything, so that the Kenyans do not get any chance to cross there. Then push the strikes in front. It should not be like Arsenal's defense. Yeah. Make sure there's nothing at our back. We know about mu kisenge ne mu defense kati tukuza uno musajja akola ki okuyitawo tetulina abunywesa amazzi tulina okuteeka ku pressure amaanyi nnyo tukupe goal zetwagala. And the best defense is to what? To attack. Don't stay back. We need to push and push and push. Twababuuziza abantu, what do you think about Kenya and Uganda? Bagenda tukuba oba tugenda kuba? Abantu bayogedde ebintu njagala bisoma wano. Chimuli Raymond agamba Uganda 3 Kenya 1. Chimuli, we are not even expecting Kenya to score a goal. What are you saying? What are you saying? Mwebeza Anne said, I'm impressed at how most people are coming up to support the Cranes. But my question is, where have they been all along? If they had started a little earlier, maybe the Cranes would have qualified a long time ago. This is very important. No matter the result of this game, let us continue supporting the Cranes. Otherwise, Arsenal, if you need come to Chelsea. If you want to comment more, please go to our Facebook page and talk more about this subject. But also write to us, minibuzuganda@gmail.com. And the Facebook page is Minibuzz Uganda. Yes. Tweet us to Minibuzz Uganda and we'll share your comments with the rest of Uganda. We'll be back after the break. When we come back, we're going to talk especially to the men. Would you move into a woman's house? If she has the macaroons. Minibuzz Chogereko. Transport.